agenda kusalirwa omusango nga May 2 emisango gyamusinze. Tulinda kibonerezo. Lydia Mugambe omu ku balamuzi abayivu ennyo wano. Muyivu. Mukazi mugezi. Abadde waggulu nnyo mu byekiramuzi kya Uganda. Actually abadde mu kibiina ky'amawanga amagatte. Mu kooti y'amawanga amagatte. Munene. Kaakati ebintu byamuddugalira. Byamuddugalira. Abangereza bamutaddeko emisango ng'ena. Abangereza bamuteekako emisango ena. Ate gyonna ne gimusinga. Omanyi bagamba nti terumanya nnyumba mbi. Kwegamba osaasira omukyalo oli atuuse ku piiki ye naye ebintu byonoonese. Ndowooza ne gavumenti ya Uganda egezaako nga bw'esobola okulaba ng'emutaasa. Naye kizibu. Simanyi. Kwegamba sitole ye ekwasa ennaku era ne bw'owulira ey'e Kenya nayo nja gikuyitiramu. Owulire nayo ng'ekwasa ennaku. Naye tolina bw'omuwolereza. Mukyala Lydia Mugambe omulamuzi avunaanibwa omusango ogw'okumenya amateeka agayingira mu ggwanga lya Bungereza. Yayingira mu bukyamu. Alina omuntu gwe yayingiza mu bukyamu. Ekyo Ebungereza tokizanyira nako. Okuyingiza omuntu nga talina biwandiiko. Immigration law. UK immigration law. Ndabanga akantu akanafu. Waliwo kye bayita trafficking. Okukusa omuntu nti omuyingiza Ebungereza. Maama ogwo gwa Nnagomola. Kaakati ffe kye tulaba wano ng'ekitono. Ate eri kizibu nnyo. Ekyokukusa omuntu. Okusaaga wano. Ate eri kizibu nnyo. Eri gwe musango gwoga nti muloope. Kaakati omulala ogwamusinze. Gwe gw'okukusa omuntu. Ate ekirala gwe baamusingisizza gwe gw'okukozesa omuntu ng'omuddu. Atya baamutaddeko gwa modern slavery. Baakola etteeka Ebungereza ery'obuddu. Kaakati bwe naba nkuyitira nja kuyita mu nankani speed. Esebo. Ate ekirala ne bagamba nti yagezaako okutiisatiisa omujulizi. Mata. Kaakati omukyalo ono omulamuzi yagenda Ebungereza kusoma PhD. Yagala gisomera Bungereza. Yali agenze gisomera Bungereza kubanga mukyala muyivu. Masters abadde nayo. Wobadde kinaawo. Abadde yasoma ebitabo bye. Musomi. Yasoma n'abikola ki? N'abikuguka eri era abadde akyayongera obikola ki? Obigattako. Obikunkuka. Kakensa. Kubanga kaakati abadde PhD researcher mu University of Oxford. Si yakusirwalirako. Wagamba y'amaanyi eyo. Abadde alina Masters of Law in International and Intellectual Property Rights. Wanji? Okuva mu Sweden. Alina Master of Law in Human Rights and Democratization. Okuva Pretoria. Alina Bachelors of Law okuva Makerere University. Postgraduate diploma nayo gyetaaga. Byonna birina. Byonna bya. Alina degree endala okuva mu Harvard University. Gumusinze naye lwaki weetumako byonna ebyo. Abaliddewo basome kinga bonna gwabisoma. Yagenda okusoma. Ebungereza. Ageze soma. PhD. Esebo. Aleka kuna abaana be. Kampite mu bwangu. Aleka kuna abaana be bwe kigambibwa. Ne mwami we. N'omwami amuleka kuno. Ndowooza omwoyo gw'abaana. Bambi. Omanya abakyala abo abasoma bazaala bitireti. Ebitabo bibatwala. Azaala bugenze. Naye si mukadde nnyo muntu wa myaka ngana mu 9 awo. Akyali. Kaakati aleka kuno abaana be babiri. N'omukozi akola kuno. Gwabalekera. Balabirira nze nja kubanga bakyekingako. Kaakati mulaba atuuka eri. Atuuse Bungereza. Students visa by'abazungu birimu nankani. Osobola okujja ne famire yo. Okkirizibwa. Ate wa United Nations. Munene. Kaakati munnange bw'atuuka eyo ng'agamba
abaana babalete n'omukozi agireko abaana mubaweereze yasooka kutwala baana ndowooza naye ebungereza situlinga kuno ntiki sebo tayimu eba tayimu eri byakudduka gedda wano bikusobera abaana talina bwabaleka ate phd si kyakusirwalirako kyetaaga tayimu kyetaaga okuconcentratinga okiwulidde nkiwulira sebo kaakati nga bagambye batya ng'agenda Bungereza abaana abatumizza ng'atumye abaana okiwulira nkiwulira nga agamba n'omukozi agireko baana baleme kwebowa kubanga oli gwe bamanyi kati abiyizaamu awo agasse atuuse atya omukozi e Bungereza it is not easy ku visa eri kuliko baana bokka be baba mukkiriza okgenda nabo omukozi taliiko okiwulidde mpulira kaakati mpulira agenda ku embasi ya Uganda mbu n'abiyitiramu omukulu bwe yasangawo yali deputy teyasangawo senkulu ambassador ne babiyugiramu kaakati deputy ambassador n'akkiriza amuleetera omukozi ono abaana gwe bamanyidde yajja batwala ku ssomero biki batwala ku wairangiza awo batwale mu supermarket batwale bazanye abaddugavu okuzanyira Bungereza ate bandize ne bazanyira Kampala nga basula Bungereza kati munnange esebo ng'akola ki amugamba baleeta nga bagenda bamuwa diplomatic passport mbu diplomatic yetya eya ready bakugiwadde omukyala eyo okola effujjo nga bw'oyagala bw'oba nayo anti buli muntu ali kitebe eri ne bw'aba ayera ng'avudde Uganda abeera na diplomatic passport wangi tagambwako aba munene kati bamututte ng'agenda okukola ewa deputy ki ambassador alina diplomatic passport mbu kati esebo ayiseemu agudde e Bungereza atandise okukola ki okola mu maka gaki takoze wa ambassador agenze wa mukyala gye yali akola era bamutwalira butwalizi kuno babadde bamusasula emitwalo ga5 omukozi wa waka jasiti kuva ddi nga basasula sente abagagga babasasula twala eri obunaku mitwalo 5 omanye emirimu gy'akola ne baba agikola bava ddi ku 18 ebyo byammwe abali obutogo eri kisukka ebyo byammwe abali obutogo kaakati bwe bamujja kuno omusaala tegukyuka gusigadde gwe gumu ako ke kanyamberege namba 1 e Bungereza waliwo sente zotasasula muntu nga nnene nnyo n'oyitawo nga ntono emitwalo 5 ku mukozi w'ewaka e Bungereza paundi 10 tolina goziweezo zikola ki ate tojja binyumyanga ebyakuno nti ewaffe oyo mugagga muvundu nze muliisa sabuni anabawuwe emmere gyagirya wanamusuza tobinyumya omusaala gweguluwa gwe batunuulidde nsungu nga babi okiwulira talinaako na amenities endala ebyo bebagira insurance biki tebiriiko kati ogwo musango muloope kati omuwala atwala abaana muki mu ddwaliro mu paaka eyo okubatambuzaamu kati paaka abakuno bo balowooza paaka zino ez'emmotoka era batwala mu paaka mpya green areas ezo mu paaka z'e Bungereza kaakati omukazi omu era bakali lugambo nga banaakuleetera ebizibu abuuza omuwala oli house girl nti ng'olabikanga omuto ate ng'ozaala abaana bano lugazigazi omuwala naye neyetyetoggola n'agamba asinze ti nze mbalabirira bulabirizi ndi mukozi ndi nani eri babayita nani ndowooza nani siye munansi siye munansi kaakati nga mugamba kijja kitya nti ndowooza bakusasula okukamala obumazibu nti bansasula sente bwe ziti nti abo bakubba bandibadde bakuwa nnyingi gwona oyoza engoye gwokola ki gwobatwala ku ssomero gwokola ki bakubba omuwala ng'agenda ku poliisi munange nno ne bannayuganda ndowooza tebakolerwa kisa kaakati omuwala ate baddayo nga basisinkana muki noono omukazi ng'agenda ewa mugambe ng'amugamba nti nyongera ku ssente